Amawulire agayitingana ku kulondebwa kwa Supreme Leader wa Iran omupya. Ekituufu kyekirwa. Ekituufu kiri nti Supreme Leader oba omusukkulumu wa Iran tannaba kulondebwa. Era afuga ke kakiiko kali akabasatu akalambikiddwa mu ssemateeka. Kaliko Saabalamuzi Gholam Hussein, President Masoud Pezeshkian, ne membe yalondeddwa okuva mu Guardian Council Alireza Arafi. Era nga mumanyi nnyo mu nzikiriza y'obuki yalina ku ddaala lya Ayatollah. Kati era ampulirizwa ng'ogoberera naddala ng'obeera nnyo ku TikTok. Nze gye sibeera, actually sibeera ku TikTok. Kaakati mulabye ebintu bingi kasita baalangirira akakiiko k'abaana abasatu abamu olwalaba Alireza Arafi nga bagaseeko ekigambo Ayatollah ne bafunye omukulembeze omujja, kubanga abantu batabula ebintu bibiri. Balowooza Ayatollah kitegeeza Supreme Leader. Ayatollah tekitegeeza musukkulumu. Ayatollah kitiibwa kya bukulembeze mu nzikiriza y'Abayisiraamu Abashiya. Nga bwe tulina baseeka, nga bwe tulina ba imaamu. Kati be Ayatollah bangi mu ggwanga lya Iran. Kati Alireza Arafi omumyuka wa ssentebe wa Assembly of Experts ate nga memba wa Guardian Council, enkiiko bbiri zombi azituulako. Guardian Council kuba ssemateeka agamba balondayo memba omu mu Guardian Council yegatte ku babiri, President ne Saabalamuzi. Kati abamu be bataakubira bigambo oba abasamwasamu olwalebingerako ekigambo Ayatollah Alireza nti Supreme Leader omupya. Era ku mutimbagano ng'olaba balaga Supreme Leader uno n'ebimukwatako ne babisoma. Yali atuukiriza buvunaanyizibwa bwa ssemateeka kutuula ku lukiiko olw'abantu abasatu abalina okufuga ensi okutuusa Supreme Leader oba omusukkulumu lw'anaalondebwa. Kakati ekirala ekyo ng'okitadde ku bbali, wiiki eno olukiiko olwa Assembly of Experts lwe lulina okulonda Supreme Leader lwatudde nga bayita ku mutimbagano. Kubanga jjukira ekizimbe we balina okutuula ekitongole kyakubiddwa ne kiteekebwa ku ttaka. Kati era awo nawo bangi abaabisaze nti abalonzi bonna kuba bali 88 abatuula mu Assembly of Experts bonna battiddwa, kati tewali agenda kulonda Supreme Leader, tebaabaddeyo. Era ne bwe baatuuse okutuuza meeting baasazeewo kubanga kyandibadde kyabwewusa okutuula awamu nga baalabye Supreme Leader engeri gye yattiddwa ne beeyabadde nabo. Tebasobola kukola ekikolwa kya kika ekyo bonna kweteeka wamu. So baatuuzizza olukiiko naye nga luli ku mutimbagano. Naye tebaggusiza nsonga ya kulonda Supreme Leader. Newankubadde mu kuvuganya mutabani w'omugenzi Kamenei nga ye Mujitaba Kamenei akyasukkulumye ku banne. Okay, paida chikemu kono. Anaddala kwa Ayatollah omujja. So Assembly of Experts yatudde. Era ng'omulamu omukulu kulonda na kubaganya birowoozo ku nsonga za kufuna omusukkulumu omupya. Era ensonda ziraga nti mutabani w'omugenzi Mujitaba Kamenei akyasukkulumye mu banne naye ensonga teyagguse. Ekyavuddeko ensonga obutagguka kizibu okutegeera, naye okuteebereza okumukulaga nti kyabakaluubirizza okulangirira omupya ng'enteekateeka ez'okuziika Kamenei tezinnaggwa. Kubanga jjukira babadde bateeseteese olw'okusatu lwe bagenda okukola omukolo omunene okusabira omugenzi. Naye olw'embeera y'olutalo bwe yalabise mu kibuga Tehran n'awalala ebyo ne babiyimiriza ne baga nti oba oli awo kiri tugira tukiyimiriza. Naye n'ekirala waliwo n'okutya nti mu kiseera kino okulangirira omusukkulumu ate oyinza okumuteeka mu bulabe. Jjukira minisita wa Isirayiri yamaze dda okwesoma nti yenna gwe bateekawo naye tumukola kye tukoze oli. Ate nga mu bulumbaganyi buno Amerika yaleese amawulire ag'obukesi
nekirekera Isirayiri ekyokusindika ebikompola kubanga bagabanye emirimu yo Isirayiri ebeere nnyo mu kulumba abantu sekinumbe babadde baagala kakati yo America essira nesinga kuliteeka ku military installations n'ebifo ebirala ebikulu kakati Isirayiri egamba n'omulala gwe muteekawo naye tugenda kumukola kyekimu kati jukira waliwo ekyokulabirako ky'aba Hamas bwe bamala okubattira abakulembeze nga buli gwe bateekawo bamutta kye baasembayo okukola naganga tukyali mu mbeera y'olutalo tuteekewo kakiiko nga k'abantu bawerako nga be bakola ng'abakulembeze ab'oku ntikko era okuva lwe baakola akakiiko ako ebbanga liyise nga tewali attiddwa ku bamemba b'akakiiko ako ku ntikko kubanga ne bw'ottako omu tekiba na buzito bwe bumu nga kugamba nti omukulembeze wa Hamas omulala attiddwa ow'oku ntikko so kati waliwo okubaganya ebirowoozo ebyo alangirwe talangirwa ate bwe mulawo kulangirira nakyo kirina obunafu bwakyo mubanga abalaga nti butidde ate nga mulina okulaga nti temusobola kutiisibwa be mulwana nabo n'olwekyo kwe kusoomooza okuliwo ampuliriza Mojitaba Khamenei ekyewuunyisa tabangako mu ofisi y'abukulembeze yonna ng'omuntu naye abadde w'amaanyi ebbanga kitaawe lyabadde mu buyinza omanyi oli abantu nga talina kifo naye ng'amaanyi gaalina agatta kaganda kanywa bonna abalina obuyinza jukira kitaawe yali president wa Iran emyaka 8 n'abeera supreme leader omusukulumu emyaka 37 kati kitegeeza nti babadde mu buyinza mu bifo eby'enkizo kumpi bukya revolution ebeerawo kwa president yasooka ate mulwa mu 8 ne bategeka okulonda Khamenei kwe kujja 8 mugomo 89 bava kuba president mukama we naafa Khomeini n'alondebwa paka ku lw'omukaaga kati kitegeeza nti mu myaka gino gyonna egya revolution Khamenei omuto yadde tabadde na office naye kitaawe abadde amuwuliriza era abadde asalawo ku nsonga nnyingi yadde talina office so ate erinnya lye nalyo si ppya mu matu g'abantu yadde talina office mu ggwanga lya Iran amaanyi g'amalala we gali mu magye naddala ekibinja ekya Islamic Revolutionary Guard Corps ate nga kyekisinga okubeera ekyenkizo ekibinja ekyo kyankizo nnyo mu kusalawo Iran kimuwuliriramu olw'ensonga nti yali mulwanyi mu kibinja ekyo wansi wa battalion gye bayita Habib mu lutalo olwaliwo mu G8 wakati wa Iraq ne Iran kati bangi be yalwana nabo mu Habib battalion olwaleero bali mu bifo ebyobufuzi ebyobukulembeze bali mu magye bali mu bitongole ebikesi bali ne mu bitongole ebyenzikiriza jukira omusukulumu mu Iran alina okubanga agatta bibiri nga mukugu mu byenzikiriza y'abashiya ate nga n'ebyobufuzi abimanyi kati ono mukugu mu byenzikiriza mukugu mu byekijasi ate n'ebyobufuzi abimanyi yadde tabadde na office engeri gy'abadde ku lusegere lwa kitaawe ebbanga ddene okumukusomooza okulala kwalina nti mu byenzikiriza tannatuuka ku ddaala lyabwa Ayatola kakati waliwo abalowooza nti Iran olwaleero eyina ba Ayatola bayitirivu bwe ba yakufuna supreme leader omulala era omuntu oyo abe ng'ali ku ddaala lyabwa Ayatola naye abawagizi be bagamba ne kitaawe obwa Ayatola yabufuna amaze kufuuka supreme leader ate luli etteeka lyali terikkiriza na kukkiriza baamala na kulikyusa Khamenei alyoka afuuke supreme leader kuba etteeka lyali nti olina kuba ku ddaala lya Ayatola ne bawewa n'afuuka ne bamukuza ne bamutuusa ne ku ddaala lya Ayatola kati abawagizi be bagamba nti oba kyakola mu 89 ku kitaawe naye kikuli ajja kufuuka Ayatola ng'amaze okufuuka supreme leader ndoza kati kino kiyamba n'abantu okutegeera nti Ayatola tekitegeeza supreme leader Khamenei yafuuka supreme leader omusukulumu
nga tanatuuka ku ddaala lyabwa ayatola. Bwe nnyinza okuddamu ekibuuzo ky'obuuzizza ku by'omusika.